a sheep here, look Genda for mu another ndiga church. zino. Go to your fellow sheep. Ffe wano nva Mubusibe church. Nkulembera abantu. At Mubusibe church, I lead people. Abantu abagezi abategeevu. People who are wise. Tokkirizanga mutukuyita ndiga ebyo ebintu by'ebintu ebyatulondola okuviira ddala emabega. Those are things that followed us from way back. Mboli ki? Ndiga. That you are sheep. Please bw'oba oli ndiga omuddo oguli wali tuviire If you genda. are sheep, go eat pasture there. Abeeno be batakitegedde ndowooza boka. Nze sisumba ndiga. I don't pastor sheep. No. Era gwe gwesumba tokkirizanga you are not sheep. Never be allowed to be called indiga. Tuli bantu. We are human beings. Oyo akugamba mbwa tokitegeera olina kitegeera okitegeera endiga n'omuntu tubyawula. We can distinguish Toli between ndiga. a sheep and a human being. Amakya malungi atwala musako mwena abeekumidde ku mukuto gwa Daily Still Hope abali ku AJ Media ne Daily Still Hope. Tukatusabe Mukama twebaza olw'amakya g'olwaleero kubanga otukumye nga tukyali balamu atukuddiza amatendo era twenyika mu musaayi gw'omwana gw'endiga mu Kristo Yesu omwana Katonda ntusabidde amina. Kale oba wakatuuka njagala osooka osubscribinge ate olaikinge eno video egisharingireko omulala Alinisa Hotel mu kibuga Jinja betutambula nabo itayo ate ebintu bijja kuba nga bitambula bulungi. Kakati njagala muntagingire Nabbi w'obulimba ono omusamize omufere gwe bayita Ssenyonjo yeeyita erinnya lyasinga yeeyita Ssenyonjo va Mubusibe. Njagala muntagingire oba mumusindikire video naagirabe. Ono Nabbi wa bulimba. Nabbi wa bulimba alina ebbaluwa mufere mukozi wa sitaani. Naye saagamuwa budde naye ate ngenza olaba nga alimba nnyo abantu. Leero butambi bungi bwazzaayogera tujja bumenya mpola mpola with the time. Naye leero nkuleetedde akatambi nga agamba abantu toteekeddwa kuba ng'oyitibwa ndiga era yetasumba ndiga. Era oba omanyi oli ndiga mu kkanisa y'effuluma genda mu muddo ebweru mu muddo ogenda olye kuba endiga zirya ki zirya muddo. N'ebintu ebirala n'obutambi bulala tujja kubuleeta mpola mpola. Naye njagala nkunnyonnyole abebegame tuli balabira ku bibala byabwe. Abakozi ba sitaani bo bangu bakutegeera. Ayinza okusoma Bayibuli Katonda atulaga nti asoma Bayibuli. Naye engeri gyagivunulamu engeri gyakulagamu Katonda n'engeri gyakukulemberamu ebaako ebibuuza ebaako question mark. Ne waabulira enjiri nga nnungi etya paka abaako kyasonseka mu njiri eyo ekikulaga nti si yeye wabula alina amutumye. Bino byonna byabadde ayogera abadde ayagala kukwata attention yo naye ateekamu ekinaaza biri byonna byasoose. Ateekamu akatwa wakati akagenda okuba nga koonoona biri byonna ebirungi byakulaze. Kakati ono Ssenyonjo omufere Nabbi w'obulimba ono njagala tumenyemenye mu katambi kano obutambi bungi era newaddeyo ngenda mumukolamu obutambi obwo bwonna okusobola okuba nga bwe tunaayambako Mukama abo banajjukira atajja kuba abajjayo. Kakati ekisookera ddala Katonda okuba nga akozesa endiga oba ekisolo kye bayita endiga mu Bayibuli mu bisolo byonna ekisolo ekisinza okuba nga kyogebwako. It is mentioned many times more than other animals. Kyo kyogerwako emirundi mingi okusinga ebisolo byonna. Ate ekyokubiri Katonda alina ensonga lwaki yatugiraagiranya okubeera ng'endiga oba okuba endiga. Njagala nsomese Ssenyonjo gwe mufere gwe Nabbi w'obulimba. Njagala nkubulira olunaku olwaleero. Bayibuli tebagivuunuza mubiri. Okitegedde? Bayibuli si ya mubiri. Buli kintu kyonna ekiri mu Bayibuli nga kyayogebwa oba kyali kisolo oba kyali kirina spiritual interpretation. Kakati g'ojeri ova eri n'omubiri gwo n'otandika okuba ng'ovuunula ebyawandiikibwa direct oba mukozi wa sitaani. Okitegedde? Oba olimba abantu. Tuddeyo mu lubereberye omusota gwajja wa Adamu. Adamu wa Eva ne Adamu gwasookera wa Eva. Ne kumugamba onoli ekibala kino ogenda kuba mugezi nga Katonda. Kakati
Katonda atugeraageranya okuba endiga kuba endiga erina characters Katonda z'ayagala tubeere nazo ezirina. So teyategeeza nti tuli ndiga zino ze balunda, teyategeeza nti tuli ndiga zino ze batunda mu katale ze basala. Nedda, ayina spiritual interpretation yakyo. Kakati ngenda kuyamba bambi, oyinza okuba nga wali businessman naye business n'ozikola nezigaana, n'osalawo okole business y'abantu okuyita mu church ng'obafera n'okubalimba n'okubabuza okubalaga nti ebyawandiikibwa obitegeera nnyo. Abambi oyinza okuba obitegeera nnyo mu mubiri naye ng'ate mu mwoyo tobitegeera. Kankusomese nsomese n'abalala b'oyinza okuba nga wabuza. Tuyitibwa ndiga oba compared okubeera endiga. Ekisooka ngenda kuwa ensonga 9 lwaki Katonda yatugeraageranya oba yalonda okubanga atuyita endiga. Olunamala okukuwa ensonga ezo 9 gwe Ssenyonjo nabbi w'obulimba, then ngenda kukusomesa ebyawandiikibwa otegeere anti bino ebyawandiikibwa tova eri ku kawungako oba tova eri ng'onywedde ebisoda byo endiga zo gwe z'olowooza nti zino z'olunda sente ze bakuwadde, n'ojja ku katuuti n'otandika okuba ng'olimba abantu. Mulimu abamanyi Bayibuli, okitegeera. So ekisooka, Katonda lwaki atugeraageranya okubeera n'endiga okubanga endiga. Ekisooka nti endiga, sheep have no sense of direction. Endiga teyeesalirawo waweeraga. Endiga bagisalirawo busalizi. Kakati Katonda yasuubira nti ffe tugenda kubanga yo nga tetwesalirawo mu buli kimu kye tukola, nga Katonda waffe yatukusalirawo, yatukulembera. Endiga emu kasita ekulembera endala, kankubulire, weeva ku kkuba ettuufu n'ekwata ekkuba ekyamu, zonna ezisigadde zigenda kubanga zonna zikyama. Kakati gwe wava ku kkuba ettuufu n'okwata ekkuba ekyamu, n'ezo endiga z'olina mu kyaki zonna wazibuza. Kakati otandise ziraga mbu si ndiga, bo bantu. Manyi Sitaani yayagala okulaga Eva nti aveemu biri mugezi nnyo, ayinza okwenkana Katonda amagezi, naye ng'ekyamuteekamu kaali katwa. Kati ono kino kyasiga mu bantu, abantu batandika okweraba ng'abagezi ennyo. Okitegeera, ekyo kintu kigenda baleeta disobedience n'obutategeera Katonda, bakomekereze nga bagenze Mugeyeena. So endiga emu kasita ekulembera endala, manya bumanya ng'ekutte kuba effu, endala zonna zigenda kuba nga zikola ki? Zigube. So Katonda yatulonda kubanga endiga terina sense of direction, balina gitegeerera butegeerezi. Kati ne Katonda yayagala abeere nga yakola ki? Nga yatutegeerera mu buli kimu kyonna kyonna, nga yakola ki? Nga yatutegeerera. Kakati kankuyambe nkuwa ekyawandiikibwa. Soma Isaaya 5:3 gwe Ssenyonjo nabbi w'obulimba. We all like a sheep have gone astray, we have turned everyone to his own way. Twalinga endiga ezibuze, zekugambye nti endiga emu ebula nga yeekulembedde, manya endala zonna zigenda kubula. Kakati wabula, kati oligezaako kubuza abalala okubalaga nti bo si ndiga. Ensonga y'okubiri lwaki Katonda yatulonda okutugeraageranya ku ndiga. The sheep are defenseless. Endiga tesobola kwerwanako. Kati Katonda yakimanya nti iffe tuli banafu, era Katonda kitegeera nti yalina okuba nga yatulwanirira. We are weak. Okitegedde, Katonda ayagala nnyo abe nga yakulwanirira, nga si gwe weerwanirira. Era buli weerwanirira ebintu bizibuwala. Nga gwe ky'oli kukola, oli kwerwanirira abantu bakutegeere, batandika okuba nga ebyoyogera mbabiraba ng'ebituufu naye ng'ate butwa bwereere. Leka Katonda wennyini akulwanirire okutuuka ku kigero ekyo ky'oli kwegomba okutuukako naye ng'okozesezza ki? Okozesezza ate magezi go. Endiga kye kisolo ekisobola okuba nga kitiisibwa n'ekintu kyonna, n'amazzi nga wegakuba kerere nga mangi, endiga etya. Endiga etya n'ebula newa weerina okukwata ne kuba ettuufu. Endiga
kyekisolo wobanga okisambye like a kick kisolo manyi endiga kyekintu kyosobola okuba nga ne neighbor ali awo n'atawulira nga kikaaba. So kiri defenseless, tekisobola kubanga ate kyokola kyerwane. So Katonda yatugeraageranya okubanga endiga mu Bayibuli kubanga yayagala afuuke protection yaffe, afuuke obukuumi bwaffe. Ensonga lwaki yatugeraageranya tubenga endiga, afuuke obukuumi bwaffe. Singa yatugeraageranya okubanga engo oba ekisolo kyonna ekyamaanyi ekitawanya ebisolo byonna mu nsiko, twaleerabye nga tuli b'amaanyi nnyo. Naye yatulaga nti tuli banafu ate tetusobola kubanga twerwanirira. So twetaaga ye asobole okuba nga akola ki, atuyamba. Soma Matayo 9:36 gwe Nabbi w'obulimba kankubulire. What does Jesus say about a sheep? Matayo 9:36. When he saw the crowds, he had compassion for them because they were harassed and helpless like sheep without a shepherd. Akwatibwa ekisa. Buli wakulaba nga oli mu bulumi, oli mu kwetaaga, Katonda waffe aba ayagala abeewunga kyekiddukiro kyo, aba ayagala abeewunga buli kakukoonako nga yajja ng'endiga nti tesobola kwerwanira, buli akayinza okuba nga kazisoomooza gwe omukuumi waazo oba omulunzi gw'olina okuba nga ozirwanirira, teziri nga mbuzi eziri stubborn. So Katonda yayagala abeere nga ye buli kimu mu ffe, tesobola kwerwanira. Ensonga eyokusatu lwaki Katonda yatugeraageranya n'endiga. Sheep can't get up without help. Endiga tezisobola kuyimuka nga tewali buyambi. Ekiriga we kigwawo kiyinza n'obeerawo paka nga tekivuddeyo. Era kyetaaga ojja okiwe backup oba ojja okikooneko kisobole okuba nga kikola ki, kisobole okuba nga kiyimuka. So Katonda yamanya nti tetusobola kubaako kye tukola, tetusobola kubaako we tutuuka, tetusobola kubaako we tuyimirira nga tatuyambyeko. Mukono gwe, osoma Isaaya agamba nti yono kuulo gwenkute ku mukono okujeemulula ki, amawanga. Kakati gwe ebyokuva eri n'olimbalimba abantu si bintu birungi. People know the Bible. Ate n'ekirala lekeraawo Bayibuli ogivunula mu mubiri. Eno Bayibuli buli ekyawandiikibwa ne baba bawandiika dot, ne baba bawandiika question mark erina kyetegeeza. So Bayibuli tosobola gireetako magezi g'emakerere n'oba nga ate okola ki, n'oba nga ate ogivunula. Nedda, singa abaprofesa be balina amakanisa ni nabo babasumba. Kitegeeza bino ebintu bya mwoyo si bya mubiri. Kale n'owulira endiga nga zikuba mu ngalo ziwogana, bambi endiga ekulembeddezo ekutte kubofu kati nazo tezirina kyakola, zirina kusigala nga zikola ki, nga zigoberera. Kakati Katonda yalaba nti ate wali tetusobola kuyimuka awatali ye. Kale soma Isaaya 4:11 gwe Ssenyonjo, Nabbi w'obulimba soma Isaaya 4:11 leka ngikunnyonnyole. He will train his flock like a shepherd. He will gather the lambs in his arms. He will carry them in his bosom and gently lead those that are with young. Kitegeeza tezisobola kusituka awatali ye. Yalina zikwatako ezento, ezo zirina ento, yalina okuba nga aziyamba. Ensonga y'okuna lwaki Katonda yatugeraageranya okuba endiga. Sheep are emotional and recognize the shepherd's voice. Nte endiga ziri emotional, ziri empulira yaayo, feeling yaayo, ate zimanye eddoboozi lyoyo azirunda. Kyova nti Katonda yatugeraageranya endiga zimanya azirunda. Kankubule oba gwe tolundangako ku ndiga, ffe twalunda endiga mu kyalo, twalaba n'abazirunda. Endiga emanyi bulungi eddoboozi lya mukama waayo. So
So Katonda yalabanga alina otugeraageranya nti naffe tubenga tuwaawula amaloboozi amalala n'amaloboozi n'eddoboozi lya Katonda. Eva kyekyamulema wali yalema okuwaawula eddoboozi lyaki, eddoboozi erya Sitaani n'eddoboozi lya Katonda, era ne kituviirako obuzibu. Kakati Katonda atusuubira tube ng'endiga nti yo tesobola kutwalibwa ddoboozi endala, emanyi bulungi nnyo eddoboozi lya Mukama waayo, ate eri emotional. They can detect strangers. Endiga zisobola okutegeera nti ono tetumumanyi, tetumanyi ddoboozi lye, si Mukama waffe. Kati Katonda tusuubira nti maloboozi mangi agoogera ng'aga Ssenyonjo nga googera nga Katonda oba ng'erya Katonda, naye nga tega maloboozi ga Sitaani yennyini awedde emirimu ga kubuza abantu. Kakati Katonda tusuubira tubenga ki? Atubenga endiga. Endiga ziri royal, ziri so royal. Kyova Katonda yatukomparinga okubeera ki? Okubeera nga ate endiga. Kakati kankuwa ekyawandiikibwa ekyo, njagala okisome bulungi. Mr. Ssenyonjo, Yokaana 10:27 agamba, my sheep hear my voice and I know them and they follow me. Endiga zange zimanya eddoboozi lyange, zimanya ate zingoberera. Ye tategeeza nti tuli ndiga zino ze balunda, nedda. Wabula yali agala tube ne kalakita ng'ez'endiga, nti nga tumumanyi, tumufollowing, ate tumuwulira, ate nga tumwawula ku balala bonna baagala omwefaanaanyiriza. Ensonga y'okutaano lwaki Katonda yatugeraageranya okuba ng'endiga, nti sheep are not meant to carry burdens. Endiga si ndogoyi, era endiga tesobola kusitula kintu kyonna. Tesobola kusitula kintu kyonna. So you'll never see a sheep carrying a pack on their back. Other animals are good for carrying things, but not sheep. They were not meant to carry heavy load. They would be crushed under such a weight burden. Endiga tesobola kigitika kintu kyonna, nti tesobola nafu. Kati Katonda yatugeraageranya okuba ng'endiga nti tetulina kye tusobola kwetikka, emigugu gyonna ayagala tugimuwe. Ye yalina okuba nga atusitulira buli kimu. We are not meant to carry our burdens. We are to give him our heavy loads so he can carry it for us. Tetuteekeddwa kwesitulira ebintu ebizitowa. Kyova yagamba Matayo 2:11 mujje gye mwe n'abakozi n'abazitowereddwa. So singa yakugamba nti olinga horse oba olinga camel, kitegeeza osobola okusitula n'abantu, olina ability, naye yakuteeka ku level nti wabanga ebikuzitoweredde tobisobola bimuwe, tobisobola, ogezaako okubanga obisitula ogenda kugwa wansi, ogenda kufa, togenda vaawo. Kakati nsoma Zabbuli Mr. Ssenyonjo 5:5-22 agamba ati, cast your burdens on the Lord and he will sustain you or will care for it. Ekitegedde? Ensonga y'omukaaga lwaki Katonda yatugeraageranya okuba ng'endiga. Sheep will settle for less. Sheep will settle for less. When sheep are thirsty, they stop at that. Endiga we zibanga ennyonta ziziruma, tezisobola kutereera, tezisobola kubanga ziwumula, zigenda okunoonya amazzi agatukula okubanga zikola ki? Zinywa. Suddenly they are content with the fifth so long as it is kale ndowooza nti endiga zino, manyi oluzungu school fees olusi namulya, but I can understand and interpret for you. Endiga zino wezibanga ziri nyonta, tezisobola kusetolinga, zikola ekisoboka zonna okubanga zinoonya amazzi agatukula azisobole okubanga zikola ki?
zisobole okuba nga zinywa. Kakati Katonda atugeraageranya okubeera n'ennyonta eyo ng'ey'endiga. Kankuwe Zabbuli 23:11 nti The Lord is my shepherd, I want for nothing. My version gye nsoma. He makes me lay down in the green pasture. He leads me besides still waters. So Katonda tugeraageranya okuba endiga nti they settle for rest, because the Bible etulaga nti endiga etunuulira musumba waayo okubanga agitwala awali amazzi amateefu. Nti Katonda atusuubira okubanga tudipendingira ku ye. Ennyonta gye tulina okubeera nayo ye yalina okubanga agituwonya. Endiga ennyonta weeba eziruma olina makinga sure gwazirunda ozifunira awantu wezinanywera amazzi, wezimala okunywa zijja kukakkana. So Katonda atugeraganya okubanga we have to settle for less when we are thirsty. Nti wetuba bayonta tulina okubanga tunoonya mwennyini atuwonye ennyonta. Simanyi ennyonta ki gy'olina, oba ya kigambo, oba ya mulimu, oba ya bufumbo, oba ya ki. Teri muntu asobola kunoonya mazzi gatukula aganaakumala okuleka Katonda. Nti ye byonna mu byonna zo zibeera awo bambi nga zibuli bubi, they can't settle. Naye yoona azirunda nnyinizo yalina ozitwala awali amazzi, awali omuddo, azisobole okuba nga zirya zikakkane. Kakati Katonda atusuubira nti ye yalina yamanyi awali omuddo, yamanyi embeera eyo engeri gy'oyinza ogivaamu. So tayagala otandike kubanga otambula wano nawali. Yeetaaga okuba nga ye gw'otunda. Number 7, sheep are valuable. Sheep are valuable. Endiga za muwendo mungi. Endiga za muwendo mungi. Era endiga za bbeeyi. Niwe tudda mu bulamu obwa bulijjo, endiga batono abazirina abazirunda. Naye ng'ate za bbeeyi. Sente zaazo we baba nga bagambye zigula. So Katonda atugeraageranya okubeera ab'omuwendo omungi. Endiga evaako ebyoya, endiga evaako ennyama, endiga evaamu amata. Kati nti w'otunuulira endiga yonna, buli ekigiriko kya muwendo mungi. So Katonda atugeraageranya okubeera ku ndiga because we are precious. Tuli ba muwendo mungi nnyo nnyo nnyo. Kakati njagala osome ekyawandiikibwa kino. Yokaana Omubatiza we yalaba John chapter 1 verse 29. Njagala osome John chapter 1 verse 29 agamba, when John the Baptist saw Jesus, he shouted, "Look, the Lamb of God who takes away the sins of the world." Nti laba omwana gw'endiga ajjawo ebibi by'ensi eno. So Yesu yajjira mu kifaananyi kya omwana gw'endiga, precious. Yali wa muwendo mungi. Yajja n'afuuka ebibi ku lwaffe, naffe tufuuke ab'omuwendo muki, nti nga buli ekikuliko woba oli wa bbulaaka, ng'oli wa bbulaaka naye ng'oli wa muwendo mungi, si kweyerusa. Sitaani kati yakola ebyo weeyeruse, va mu kifaananyi kya Katonda. Ekyo kifaananyi Katonda kyakuteekeramu kyennyini kyekyo mwe yalabanga omuwendo gwe gujjamu mu ekyo ekifaananyi. Okitegedde? Ekisembayo oba ekiddira ekisembayo, sheep cannot care for themselves when wounded. Endiga ziba zifunye obuzibu tezisobola kwefaako, tezisobola kwejjanjaba. Kati ne Katonda atusuubira okubanga ne we tuba tufunye obuzibu bwonna, tulina embeera gye tuyitamu etuwunda, you have been wounded, akusuubira okubanga ye yagenda okubanga akufaako, si gwe wekka. Zabbuli 147 olunyiriri olwokusatu, Psalms chapter 147 and verse 3 egamba etya, he heals the broken hearted and
bandages with wounds. Kakubulire embeera yakuleetako ebiwundu ebyo oba gaali mabanja oba yali ki gwe tosobola kwejjanja biwundu ebyo byolina. Kivala buli woogezaako ogenda okukomekereza ng'ate waliwo ekiwundu ekirala ky'ofunye. Buli woogezaako ogenda olaba ng'ate ebiwundu obyongera bwongezi. So endiga ng'otasobola kwejjanjaba, Katonda era atusuubira tweyisenga zo nti mu mbeera yonna ng'ofunye obuzibu olina ekikutuuseeku ekikuleetedde n'obuvune mu ggwe ye gw'olina otunuulira yasobola okwejjanjaba ebiwundu n'ebiwonera ddala permanent. Ngagamba ebiwundu ngenda mu ddwaliro. Bwe twogera ku biwundu, leave alone bino ebiwundu by'omu ddwaliro byokka, twogera ku biwundu ng'amabanja, obufumbo, abaana, obugumba n'ebintu ebirala bingi. Ebyo ebiwundu Katonda wabanga si yasse wansi n'akwata ekiwundu ky'obugumba n'akisiba bandage ne kiwona n'okubawo abalongo, kiyinza okukubeerera ekizibu. Ekisembayo, sheep are innocent. Endiga n'obuliga bwazo buli wozitunulirawo oti zitunula okuba nga ate tezirina musango gwonna. Ziri so innocent. Tezirina musango. So Katonda, in Christianity, sheep symbolizes gentleness, purity, and innocence. Mu bulokole endiga zikiikirira gentleness, obwetwaze, obuwombeefu, then purity, obutukuvu, then innocence, n'okuba omuntu nga talinaako kyakunenyezebwa kyonna. The lamb, which wasn't a goat or any other animal, was crucified at Passover because it represented the Lamb of God, which is pure and holy. Kati endiga, manya embuzi, kankuwe example, embuzi are known for being independent, opinionated, and endiga zo zirina karakita ezaazo. Manya embuzi zeetwala zokka, zerowoozaako zokka, zeraba nti zo nzibu nnyo, za kitalo nnyo, ziri destructive sometimes. So endiga zirina embuzi zirina karakita ezaazo, era karakita z'embuzi zeefaananyiriza eza sitaani. Karakita z'embuzi zeza sitaani zennyini eziwedde emirimu. So Katonda anoonyayo ekisolo ekiri innocent, n'atugeraageranya ku kyo, n'agamba tulinga ekyo, era tulina okuba ne karakita ng'ezo. Teyagamba nti oli ndiga zino ze balunda, wabula endiga spiritually w'okidda mu spiritual realm yayagala tube ne karakita ng'ezo, tubeere ng'ate tuli bawulize n'ebintu birala bingi. We are to be innocent as lambs, pure and righteous. Tulina okubeera abantu abatalinawo kunenyezebwa, abantu abatalina musango, nga ffe obuliga, ate nga tuli batukuvu, ate nga tuli batuukirivu. Then not goats who are independent, strong-willed and destructive. Embuzi zo ndowooza oziwulidde, zo zeetwala zokka, ziraba zirina amaanyi, nyonoonye, ziri awo. So Katonda tatusuubira okuba nga ate yalitugeraageranyiza ku mbuzi, wabula yayagala atugeraageranye ku ndiga. Kale ndowooza Matayo 25:32 gye ngenda okuba nga nsembya neyo nayo olunaku olwaleero. And he will separate the people one from another as a shepherd separates the sheep from the goats. Kitegeeza endiga zijja kgenda mu kifo ate ekyokwesiima. Zino embuzi zirina karakita eza sitaani zigenda okuba nga ate zitwalibwa eri mukama waazo, oba zigende zisisinkane oyo ate webafaananya ki, webafaananya karakita. Kale sooka owuliriza akatambi k'ono omusajja mu ddakiika emu, kankakuddiremu okawulirize. Onoomala okukawuliriza nzije nkomekereze show y'olunaku olwaleero mu ddakiika ntono nnyo. Genda mu ndiga zino. Go to your fellowship. Ffe wano nva Musibe kyaki.
nkulembera abantu As people Mubusibe Church, I lead ate people. abantu abagezi abategeevu People who are wise. tokkirizanga mutukuyita ndiga ebyo ebintu byebintu ebyatulondola okuviira ddala emabega Those are things that followed us from way back. ng'oli ki ndiga That you are sheep. pulizi bw'oba oli ndiga omuddo oguli wali tuviire If you genda are sheep, go eat pasture there. abeeno be batategedde endowooza boka nze sisumba ndiga I don't pasture sheep. no era gwe gwensumba tokkirizanga you are not sheep Never be allowed to be called tuli indigo. bantu We are human beings. oyo akugamba mbwa tokitegeera olina kitegeera okitegeera endiga n'omuntu tubyawula We can distinguish Toli between ndiga. a sheep and a human being. Ebigambo byayogedde sigenda biddamu mandowooza obiwulidde. Njogera si ya Bwakatonda teraga kifaananyi kya Bwakatonda ate kanisa si yo mister. Kanisa era abasomba mwenna abengezigezi nja kugoba mu kanisa yange tolina kanisa nga ggwe. Katonda akwesigisizza kanisa n'abantu abo. So mulekere olugezigezi olw'okufulumya abantu mu kanisa gy'obeeramu abo abaleeta asi mu abo abaleeta abantu abo. Abantu abo Katonda yabaleeta so njagala ekintu ekyo mukitwale serious. Kakati nga tumaliriza njagala owulirize. Just like a sheep we have no direction without him. Point yasoose gye nagambye nti ng'endiga tetulina tetulaba gye tulaga nga tetulina ki nga tetulina Katonda. We lack protection on every side tuba tetulina bukuumi mu buli kasonda konna and we never meant to carry a heavy load. Tetuteekeddwa kubanga tusitula ate ebintu ebizitowa. Okitegedde? We cannot make it alone without him. Tetusobola kubanga ate twemalirira awatali ye. The point ze nakuwadde I'm summarizing for you. On the other hand, I find it heartwarming that a senseless as a sheep, God made them valuable. Sometimes kiyinza okuba nga kitawanyamu okubanga endiga Katonda yazira abantu bazirowolereza okubanga ate zitalina magezi. Kuba omuntu asooka olinga ekidiga kitegeeza mbu tolina magezi naye ate abantu okuzitwala nti tezina magezi Katonda yaziwa omuwendo yazivaluwinga nti ate za muwendo nnyo. Kyekimu kijja gye tuli nga ffe abalokole nti abantu batutwala nga abatategeera abatalina amagezi naye ate omuwendo gw'olina ku bulamu bwo ate gw'amaanyi nnyo n'okusinga ekyo abantu kye bakola ki kibayinza okuba nga ate bakulowoolerezaamuko. You would never think they had any redeeming qualities because they are such wonders. But they do, they are a symbol of great blessing and prosperity. So endiga kabonero kanene ak'omukisa ate n'ak'okukulaakulana. That you would take a lesson from a sheep that ran to the good shepherd who will lead us to the spring of living waters and take care of us forever. Nti tubenga endiga ennungi oba endiga tuyige ng'endiga nti ennyonta weeba eziruma zidduka tezitereera ne zigenda eri omulunzi waazo omulungi azikulembera ate n'azitwala ku mugga ogw'amazzi amateefu ne zinywa. Furthermore, kugatta ku ekyo that we would truly know our value as one who is priceless to the shepherd. Tulina okutegeera omuwendo gwaffe, tulina otegeera ki ky'olina oba ki ky'ositudde kubanga tolina muwendo. Toliiko price tag, especially eri oyo akulunda omuwendo gwe yakugula ate gw'amaanyi nnyo. Kale nkulekedde ekyawandiikibwa Revelation chapter 7 verse 17 okubikkulirwa 17 agamba atya, for the lamp in the center of the throne will be their shepherd. He will lead them to springs of living water, and God will wipe away every tear from their eyes. Nti
omwana gw'endiga nga gwe guli mu masekkati oba nga gwe guli ku Namulondo gujja kutukulembera nga omulunzi wakulembera endiga ze, era ajja tutwala ku mugga ogw'amazzi ate ajja kutusangula amaziga gaffe gonna. Okitegedde? Kakati gwe Mr. Ssenyonjo, lekeraawo okuba nga ate okola ki? Lekeraawo okuba nga olimba abantu. Endiga spiritually erina kye yali ekola ki? Erina kye yali etegeeza. Okitegedde? Era nkuwadde Zabbuli 23 olusooka paka ku lwokusatu, Jesus is my shepherd and we are his sheep. Katonda Yesu yendiga ye mulunzi ate ffe ate tuli ki? Atuli ndiga ze, kubanga atukulembera n'atutwala ku mugga gw'amazzi amateefu n'omuddo. Y'alina otukulembera mu buli kimu nga wenkunyonyodde. Osome ne Isaiah 40:10-11 ngikusomedde. Osome Mark chapter 6 verse 34. Jesus saw the crowd, ejo ngikusomedde. Revelation 7:17 ngikusomedde. Ojja kusoma Ezekiel 3:3 paka 3 ngikusomedde. Hebrews 13:20-21. Hebrews 13:20-21. Now may the Lord of peace, who through the blood of the eternal covenant brought back from the dead our Lord Jesus Christ, that great shepherd of the sheep, equip you with everything good for doing his will. Ojja gisoma Zabbuli 10 n'olunyiriro olwokusatu ojja gisoma. Zabbuli 7:13 ate ojja kuba ng'ogisoma. Ojja kusoma Yokaana 10:14 egamba sheep hear his voice. Ojja kuba ng'osoma. Osome Yokaana 10:26 paka 28. Ojja gisoma otegeere nti my sheep listen to my voice. Otegeere Yokaana 10:3 paka 4. Ojja gisoma ate osome Yokaana 20:16 egamba weeti. Jesus repeated the question, Simon, son of Jonah, do you love me? Kati gwe nkubuuza Ssenyonjo, nabbi w'obulimba, do you love God? If you do love God, then ddamu nga Peter we yagamba, yes Lord. Jesus, yes Lord, said Peter, you know I love you. Then take care of my sheep. Take care of my sheep. Instead of taking care of the sheep, you are scattering them. Olizimeza amayembe endiga nga tezinabeera n'amayembe. Kitegedde mufo ky'ozirabirira otandise zimeza mayembe kuzirimbalimba mbu teziri ndiga. Olikola sitaani kye yakola Eva kumulimbalimba. Bw'onoolya guno omuti ogenda kutegeera nga Katonda. Kakati nabana abantu olibalimbalimba olibateekamu amagezi ag'ensi aga sitaani basobole okuba nga bava Katonda. Kale ojja kusoma Yokaana Yokaana enjiri 20:17. Yesu yaddamu n'abuuza Peetero, njagala. Peetero n'agamba, Simon son of Jonah, do you love me? Peter was hurt that Jesus asked the question a third time. He said, Lord, you know everything. You know that I love you. Jesus said, then feed my sheep. Kati gwe instead of feeding the sheep, endiga ozirese zife. Endiga muzirise ekigambo. Zibe n'obulamu obulungi. Muzikamamu ssente. Era oyogera ebigambo byonna ati the end n'ozigamba mulete ssente mbalagule muve mu busibe biki. Naye ng'ate abantu olibatwala mu busibe. Teri busibe bw'oli kubajjamu. Olibatwala butwaze muki? Mu busibe. So, if you love Jesus, please start feeding the sheep instead of destroying them. Kakati, nkukomekereza ojja kusoma Yokaana 10 paka 11. John chapter 10 verse 10-11. The thief comes only to steal and kill and destroy. I have come that they may have life and life in abundance or in its full. I am the good shepherd. The good shepherd lays down his life
for the sheep. Kyekije nagambye nti omulunzi omulungi endiga eziba zirumbiddwa yeewaayo n'azirwanira kubanga twalabye kalakita yaazo they are defenseless. Tezisobola kubanga zikola ki? Tezisobola kubanga zeerwanirira. Kati wobanga oli omulunzi omulungi Katonda nga eyo kalakita gye yakuteekamu ow'endiga, endiga ezo z'oli nazo mu kkanisa tezisobola kwerwanira. Kakati olina okubanga oziraga asobola ozirwanira. Kati ate gwe olikola ki? Olizimalamu maanyi bazikube zisobole okubanga ate ovuddewo odduse olizirekera emisege zisobole okubanga zizitankuula. Yokaana 10:15 agamba for just as my Father knows me and I know the Father, so I sacrifice my life for the sheep. Kakati obulamu bwo oba byotandika okubuulira gezaako okubanga weewaayo eri abantu wabula ate tobabuza bubuza na kwagala kubajja mu byabwe. Then ojja kusoma Matthew 15:24. Yesu naga Matthew 15:24, I was sent only to the lost sheep of the house of Israel. So Katonda tugeraganya ko waliyo endiga ezaabula nga we nagambye nti endiga emu kasiteekulembera endala baba ekkubo eri bafu zonna. Kakati ezo Yesu ng'omulunzi omulungi endiga zo we zibula nga zibadde zirina okukwata ekkubo erizitwale waka naye ekulembedde nga Ssenyonjo neebuza endala. Omulunzi omutuufu alina okubanga ate agenda anoonya endiga ezo azikomyewo. Isaaya 5:5-7 ojja kusomawo olabe ebintu byonna bisobola okubanga ate bitambula bulungi. God's sheep will inherit eternal life. Endiga za Katonda zijja kusikira obulamu obutaggwaawo. Matayo 25:32-34 ajja kwawula endiga n'embuzi. Yokaana chapter 10:7 ojja kubanga ate olabawo. Kakati waliwo endiga ezaabula ojja kusoma Luka 15:2-7 the lost sheep. Luke chapter 15:2-7 endiga ezaabula nga Ssenyonjo yoyo akwata kisooka ayagala kubuza balala. The Lord will lead his sheep. Zaburi 78:5-53 ojja kusomawo nti Mukama akulembera endiga ze. Zaburi 77:2 nayo ojja kusubanga osomayo ate tukulaga the lambs in heaven, obwana bw'endiga oba omwana gw'endiga si bwandiga, omwana gw'endiga nga teguli ate mu ggulu. Isaaya 10:6. Isaaya 10:6. A wolf will reside with a lamb and a leopard will lay down with a younger goat. An ox and a younger lion will graze together as a small child leads them along. Wolves and sheep in the Bible. Emisege gyejo Ssenyonjo gyambadde eddiba ly'endiga naye nga misege gyennyini egiwedde emirimu. Matayo 7:15 Beware of false prophets which come to you in sheep's clothing but inwardly they are ravening. They are wolves. Misege. Kati olabe enjiri gye babuulira egyo misege giwedde emirimu bakuteekamu kali okubanga weetwalira okweraba mu kifaananyi ekirala weegulumize. Kituufu you a man, you a human, oli muntu. Naye Katonda yali akuwa kalakita z'olina okubeera nazo zirina kubanga ez'endiga. Okitegedde? Kakati mubeere beegendereza eri bannabbi b'obulimba. Kale kansembeyo Matayo 10:16 egambawo eti Look, I am sending you out as sheep among wolves. So be as astray as snakes and harmless as doves. Kale mbalaba mbasindika wabweru ng'endiga mu minsege. So mubeere bagezigezi ng'obwana bw'emisota ate mubenga ate temuli babulabe nga ejjuba oba dove. Dove ejjuba ng'ejjuba. So ndowooza tumuzeemu mu kapaati akasooka. Naawe bingi byobadde tomanyi byobadde obuusabuusa nkuzeemu obadde tomanyi lwaki Katonda yakugeraageranya okubeera ate endiga. So ebibuuzo ebyo byonna tubizeemu. Kansuubire omukulu oyo ajja kutuula wansi awulirize Sitaani waabanga ate
atayagala kumukozeseza ddala kutwala abaana ba Katonda mu kuzikirira. Ekisawo ekiri Katonda kyasobola okuba nga amusumulula anadda ku njiri ey'amazima ey'obutawaganyaza abantu na kubalimbalimba ebyawandiikibwa okuba nga ate abivunula mu mbeera ey'omubiri, mu mbeera ey'ebitabo, mu mbeera ey'emmere, wabula ebyawandiikibwa asooka akolenga research ne study ategeeze Katonda lwaki yali atugeraageranya okubeera ng'endiga asobole okuba nga afuna okubikkulirwa. Kale alinsa hotel mu kibuga Jinja yitayaawo ekyokunywa ku makya kuno basobole okuba nga bakikuwa breakfast, lunch, supper, dinner, conference rooms, owokusula, sauna n'ebintu ebirala. Beeyi ate tejja kubeera y'amaanyi, mujja kuteesa. Bagamba there is still hope. Tugambe tuyitireko wano ebintu bijja kuba nga ate bitambula bulungi. Mugala Jamiro mbadde wano mu studio okuba nga ate nkutwalira mu maaso ndowooza tusinkane mu kitundu ekyokubiri omufero oyo oba nabbi w'obulimba oyo ng'agamba abantu mbu Yesu tagenda kukomawo. Ne bannaye mbu Yesu tagenda kudda era abamulinda babiveeko. Ate bambi bakazi batu ne basajja batu ne bakuba engalo kuba endiga mu kasita ekulembera zinnaazo n'ebula. Ndiga zonna ezisigadde wezityo wezigenda okuba nga ate zibula. Naye gwe nkusabira oleme kuba ng'olimbibwa nakukubeera confused n'ebyawandiikibwa ebyo oba ne statements abantu ze bakola, kubanga abantu abamu bagetinga confused bakyali bato tebannabitegeera. Wawulira statement ezo agwamu amaanyi n'atabulwa n'agamba kakati ekituufu kyekirwaso. Ensonga lwaki nga Federal Still Hope tujja ne tubaako bye tukunnyonnyola. We don't attack any person but tukuba ebyo byennyini bye balimba oba bye boogera ate ebigambo bisobola okuba nga bitambula mu ngeri entuufu ebirina okuba nga ate bitambulira. Mbagaliza olunaku olungi mubeere bulungi ate era mweraba.